oli musajja muyimbi naye sinabakulabako ku Serene Hotel watukuŋŋanirwa abayimbi mu federation ekulembebwa President Eddy Kenzo Palaso emyukibwa Shiba ne Palaso mwalinga omumyuka wa president federation bakuyita oba nawe ogiraba bulabi? Nyinza okubanga nze ndi boxer obanga ndi kale nyinza okubanga ndi entertainer na siri musician kubanga birimu enjawulo. Abayimbi aba bagula ennyimba abatawandiika nnyo music balina ekizibu nti bo music ono bamulaba bulala kubanga they don't sit down and create. Bo balina engeri gye bamanyi nti olw'okuba nsobola okukubira omuwandiisi w'oluyimba nampa akayimba nenkateekamu ssente abantu ne bakalaba bo tebafa ku oli yakawandiika bafa ku nze yakayimbye biki nze nfunamu nti balina ezzoleyo n'engeri gye bakwatamu ebintu nti bo olwaleero nga bwogambye beesosoddemu oba bejjeemu ekibiina kyogamba eyo federation egenda kubeetaasa omwana w'eggulu omuyimbi ali eggulu bo bwe bagamba batya era balinako ne ba representative okuva eggulu mu buli tubaddewo mu Uganda muno nga tulaba emboozi z'obufere zibaddewo nnyingi 5 nga zijja ne zifera abantu ne bajja obiina kyogamba ke kasoosaako. Waliwo Uganda Musicians Ghost, ne wabawo Uganda Musicians Association, ne wabawo Uganda Musician Foundation, ne wabeerawo Uganda Musicians byoba waati, ne wabeerawo Superstars Association, ne wabeerawo Ghost Associations. Boyi ezo zonna emboozi zibeddewo nga kuyiiya kyebayita ebyekifere nti kukubaganya. Olwaleero tukimanyi bulungi nti kyebayita ekibiina mu Uganda kyeki tubaddewo wano kyebayita gavumenti byetugamba tukole ebibiina etugamba byakukola byaki byakufuna ssente. Kati ebibiina baziba bitugamba nti mukole ekibiina tubawe, mukole sako simanyi mukole ekibiina tubookyeyo. Kati bw'olaba ekibiina gumanya kyagala kyo kyayo Gavumenti nno sanze nga si kiraasi nti kino kibiina kyakusoma nti no P1 bw'ozaawo ekibiina ky'abantu abakulu nga balina batudde mbu bakoze ekibiina gumanya baagala kusika kasente. Naye ffe tetubalinaako ttabbu kubanga akasente bakeetaaga ate kebalina tekabamala naffe ffennyininyini era so akugamba nti sente zenna zimala I still want more naye nzinoonyeza ntya kakati baganda baffe tetubanenya ku decisions gye baakola bali mukapeya naye bo obwongo bwabwe bagamba nti tusobola yiiya tuti si kibi omuntu okweyiiya kasitoba nga tonafuyiza balala mutegedde ekitwe kyo. Naye kakati ffe abayimbi abalala bogambye abatabeerayo ku Serene si bayimbi ekikumbusiza kino ekibuuzo kubanga okimanyi ndi muyimbi naye bo bayinza okuba bandabanga ate entertainer just obanga bandabanga artist omukubi w'ebifaananyi nga si artist nga bamanyi nnyimba zo ne baba zimanyi naye bantwalanga bwe batyo kubanga nandibadde ndi omu ku be basooka okugamba nti boyi oli hitmaker oli muyimbi wa Uganda jangu naye lwaki tebampita kubanga bakimanyi nti nandibanga nina ebirowoozo ebyo ebigendo n'ebibuuzo bye babuuza nga tebalina answer. Bo bagamba ekyabateekeseza federation kutereeza ndongo ya Uganda. Ani yaterezeza ababoda oliokotereza abayimbi sawa zino ani aterezeza aba taxi entalo teziriiwo toziwulira taxi bayombera stage paka kati lwaki gyebiri nti tosobola kujjotereze bayimbi nga abawagizi baffe tebannabatereera kimbadde ngezaako okulaga kuba bali benkuwadde ekifaananyi ekirala baate bawagizi b'abayimbi kati ogenda tereza otya abayimbi nga tonatereza abawagizi ate be tulina okugyamu akatooke. Kati twandikoze ekibiina abawagizi bemandisoose okukola ebibiina ne tumanya nti abawagizi baffe bakola ebibiina ne bafuna ssente kannaffe tukole ekibiina abawagizi batuwe ku ssente nga ziwera. Kyongerako ku industry oba kijikkakkanya boyi tebikiina kyegizannyira kubanga eno industry mwe mulina engeri gye mugituuma nti industry kyemugamba eno industry eri wamu nga bwe mugiyita mmwe nti tugamba music industry kyogamba eri wamu
nti kamiliyoni akolagana nnyo ne bebe maybe ensonga lwaki beegasse bakolaganire wamu wuliriza gali kasente ke kazze ku lasti singa emyaka emeka bebe kune kamiliyoni gye baavaayo nga tubawulira lwaki tebakola ekibiina ekyo mu 2000 oba mu 2005 lwaki bakikoze mu 2013 nga muyimbi munaabwe amaze okuvaayo n'anyenye vaka ery'amaanyi oba n'agezaako n'abalaga nti yatwagala ekintu eky'amaanyi tugambe nti no kirimu ebyobufuzi kati ndowooza okitegedde fiiti kati obwedda noonya engeri gyensobola okukikulambululira okitegeere nti bino byabufuzi kubanga 2013 olwaleero ebyobufuzi byatenga over Uganda biri mu buli kimu mu mmere buli wooyita mu kkubo buli wooyita kati bwe biba nga biri buli wamu kitegeeza nti bye byakozeseza ekibiina ekyo weewadde ansa obukulembeze bwakyo nga bukulembebwa Eddy Kenzo tetumumanyi nnyo nga munnabyabufuzi Shiba bebekulu yani yabalonze akalulu bakakubiddewa nange simanyi naye lisi gye batuwadde Eddy Kenzo ye president ani yabalonze nti bayimbi be babalonda abaawa ab'omu nsi ki ab'omu Uganda nga ffe tetuli kiri kyenkubuuza ffe tetuli bayimbi ekyo nange ekibuuzo sikimanyi kale linda ako kankubuuze Bobi Wine si muyimbi mu federation gyali ataliiyo lwaki ye taliiyo lwaki ye taliiyo mu federation bayika bayagala basooke banoonye bye basobola okukkaanya then bakimuguze akyagale bakiguze mu abatannaba kugenda bayitayo buli kaseera bagenda bayita nammwe maybe bajja bayita bagenda tuyita bamaze okufuna akasente batuokyeyo gamba nti bagenda tuyita nga bamaze okufulayika batuweeko ku butokeze nange saadiganira musuza nantekako nangamba mwana badman jangu nkwokyeyo ku ttoke nzigirawo ne mugamba mwana nga kyakabiwe bale kusaka naye boyo saseeki tutunze eki batuguzeeko ki kubanga omuntu bwakuwa sente alina kyaggulako olitasobola kukuwa buwi sente nti nkuwadde genda aba alina kyayagala mu tayimu era gwe naawe gwaba yaziwa oba ojja kiraba oluvannyuma nti eyo kyali kibampeesa sente kyali kino ekigambibwa nno bagenda bateramu miliyoni bilioni 3 ezigenze mu ddwaliro ziri ddawa kyogamba ffe abayimbi ffe tusinga okuba obubi ffe twetaaga okuyamba okusinga ng'ate mpulira abasawo bali mu kulaajana abasawo bawanika bipande mulago tebaagala kujjanjaba mbw akasente teri kekyogamba ffe abayimbi ffe tusinga okuba n'ebituli ebingi ebyetaaga okuziba toyagala babayambeko batuyambawa golaba wendi wano kati nze mbulako kuyambawa gwe sooka omubuulire okujjako jasitire okugamba nti ugamba babaweeyo ku busente bagende babulye tewali kibagenda kukuyamba ttaano bagenda kukuyamba ki kyogamba ebibiina bizze bibaawo byakakola ki kati mbuuza kibuuzo twasooka ne tubeera simanyi bali aba copyright bamuzeeyi sente ne bakola ekibiina awo byonna byakola ki njagala kukubuuza kati saawa zino mpa ku results ze byakola ngambe nti ekibiina baleeta ekibiina bwekiti kyayamba omuyimbi bwati n'ava nayo oba omuyimbi bwati abeddewo ku kibiina bwekiti nga kyekimubeezezaawo oba ekibiina bwekiti bwe kyatondebwawo kyatukolera ebimbeera bweti ne bikyukamu wano oba abayimbi babongeze sente ng'ekibiina kino kizze nti bwe baakola eri gurupu ne baawo kuva emabega nabo bagamba nti obusungu obwo bwe balina ensonga lwaki batandiseewo kino balongoose byonna ebibadde bikadde kyebikozi byonoona weebale nnyo weebalire ddala okimanyi bulungi nti buli wamu kye batugamba buli kibiina kyebagambye nti ebibadde biganye nnyo naye kati katubimalirize ku luno bibadde biganye nnyo naye kati katubimalirize naye tukimanyi bulungi nti bamaliriza bulungi nga bali mu firimu zaabwe so magezi gowa Eddy Kenzo obudde buno Kenzo tano wange boy nze saana muwa amagezi kubanga alina amagezi ge naye boy just yebereremu n'engeri gyazannyamu mwana atwagala yali ku byensimbi omulanga akasente anakakuuma bulungi boy naye sigenda muwa amagezi kuba alina amagezi ge naye atuwe ku ssente bw'aba yazikulira naye alimbamu kubanga tugenda kunoonya ebbanga lyakatufugako ekisanja kya bbanga ki ekisanja kya myaka 2 naye sofa tebanatambuza dde n'omwaka bakyali mu kisooka katubawe ebisanja byabwe bisooke biggweko tubabuze bye bakoze
Okay. Budde bungi. Okay. Muganda wange yanga Mulo neyanziza mukama wange. Neyanzege bwe nkunoonyako olala munnange. Okwata akasimu kange. Tomanya nyinza obeera nga nfunye simu ya Kenzo ng'ekunoonya. Ne Kenzo akunoonyeeko. Weetaaga obeera ku Federation. Boy. Kati nze okumanya n'ebintu by'ensi byendaba obulabe. Si mu bubi. Nze si buli ekifuna nti nkiyenyigiramu. Nti kubanga kifuna. Ate nga nze nakula manyi nti neetaaga kutaagula okubaawo. Nakula nkimanyi nti wemba sitaagudde so akusurvivinga. Naye boy nga bwe nkubuusiza nti kati waliwo ate ebintu byendaba nesita byenyigira namu nga mbiraba tebyetaaga kuwa makulu kubanga ebiseera ebisinga buli omu alina endaba gyalabamu obulamu n'ebintu by'ensi nti buli omu alina kyaba alowooza nekyagala okucreatinga so bw'omuwa obudde osobola omwetegeera mutamuwa budde tomutegeera osigala totegedde bulungi so abantu bawa obudde okubategeera. Teyanzege